ekikulu era ekino ekitereeza kyekikulu ono yewokubiri okutunulira mubalabye abantu abo alijjafa looni olwokunya alina naye nzeekyery abantu emanda alina abantu abasiise etetenkakasa ngakikanalisonesekasa sekasalisembera wano salimaiti ewamu naye tugumye nnyo muganda waffe eri tugumye nnyo paka kitaata maama yonna tugale tugumye nnyo tumugumye nnyo nnyo ate buli amuliko amugumye nnyo era tumukubagize nnyo ale tumuvaako nnyo inshallah taala atukube okusaalira musajja olwe okusaalira musajja era tutegeerera kati inshallah tugirire wano maaso tusaalire maiti entakubira ziri nnya ezokebanga nti allahu akbar kuba kusoma suratul fatiha egamba nti alhamdulillahi rabbil alamin eyemu eyokubiri eba yakusalira kuwakitiibwa muhammadi sallallahu alaihi wasallama eyokusatu yakusabira ono ng'olaba agalabidde wano era atasobola gamba nti allahumma gfirlahu kubanga muki yagadde ekyogerero nti allahumma gfirlahu wal amru tukanyiza bwe kyoba olemerako papa tunaddamu nakola takubiira akyogere mu luganda omusaasire ndoze tukanyiza ate tunakyogera mu luwalabu kyogere mu luganda gati ai allah nsonyiira ono ali wano erinnya tuyongere tukanti hasani male bwe tumaliriza ekintu ekyo tewaliwo kirala kitwagala okujjako okumusabira ono kati yamufuuse malufuumu musaasirwe wano weyebasi kubaganyamu ebirowoozo nga kwogere okuddawo eddayo egamba nti ai allah totuleetera kikemo olwakisa kigenda okuvaawo oba ekiguddewo owulira la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu okategedde kakati eyo nga tutoola salaamu nga tuva wano ezo takubiira seeka agende tukulembera amagambye akyalise akisana zinajezakuleokagamba tusaba tutereeze layini zaffe tutereeze niya zaffe eno kikuwa muganda waffe kyetusiibuza nakyo naffe kyekigenda okusiibuza ekyaffe kyekijja okusiibwa nakyo mwalimu atugambye takibira nnya nsooka alifatiha eyokusalira nabiga etusalira musola allahumma salli ala muhammad wala ali muhammad eyokuna okusabira okusabira muganda waffe ono ekigambo ekigambo allahu tulahu warahmu ayi mukama katonda okusonyiwe ayi katonda musaasi tusembayo twesabira abasigadde mubalamu allahu akbar الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. Frank. Assalamu alaikum. Inshallah yasasufi abatuzi kugira muganga waffe Sekasani yagenda okupembera mayiti okugisaalira tukyamutaddemu obwesigwa ffenna Imaamu Hasani Seeka yennyini insha Allah taala. Tusineta tutibera yini kati ffenna wagenda okusaalira bwe mayiti alina gwabanja naye amubanja era atunulire oyo naye gyali wataliyo kati yenna aliyo nga amubanja gyatunulire oyo. Eddakiika 5 twetereze tusaalire muganda waffe ze batusabye wano insha Allah zitunuulire naye era tetuvaawo wano tumusaalye tugende ffenna tujje. Waliwo akaddenzemu katono nnyo naye mu ddakiika ez'ettaano wetereze nga wenkuze mubalase sijja baga nti mutunuulire musuuza ngambye oyo jjafa era sigala nti mutunulye tenti mutunulire oyo kubanga engeri gyetubadde naye ng'engeri gy'abadde akola ku muganda we nsanyuse nnyo. Owookubiri subhanallah bw'amala okusaala agenda batolya salaamu abwe mugenda okutunuulira eri abanja Hasani Mande Male. Okusaalira kwa mirundi ebiri. Tugenda kusaalira wano muganda waffe nga tumusiibula olusiibulo olufuluma wano nga bebaga nti bano abaganda balina olugero lwawe olugamba nti Kampala musiibuza bigere. Ekyo kimu kitegeeza nti essaawa zino ffe tugenda kuyita express abagendera mu mmoloka ababooda mutandike mujja kusaalira eri kati mutuyambe mwe mutandikirewo olugendo. Ababoodaboda mwe mutandike olugendo luno olugendo enkoowe ffe tumale okusaalira naffe tutambule tubasookeyo oba mutusookeyo insha Allah taala. Naam. Magana